Bobi Wine awangudde ekya Man of the Year munnange eside eno laba omwaka engeri gyaguyingiddemu laba famire ye munnange ate gyagitutte eside eno ate nga omuyimbi King Saha beeguddeko ne Kalole Kasita bampita Jaminati nsizira ku Jaminati Yugi nsooka okubaagaliza munnange ate omwaka omupya 2025 wali wonna ate kibeere nga ddala kitambula ddala blessings mwenna mbaagala nnyo ate wano ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa nakatambi ka King Saha ne Kalole Kasita munnange beeguddeko wali mu Kampala ku Victoria University wali munnange ate nga bwolaba munnange nga bagoyinga crazy ate wali wonna kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo bwekiti. Omanyi abayimbi okubeera nga ate basharinga ate nga balaga wa nti no friendship weri ate kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo era nga bolabaawo ensonga lwaki nange nvaayo wano ku Jaminati Yugi ate munnange nenkutegeezako nti omuyimbi wo for example nti King Saha ate beeguddeko for example ne Kalole Kasita ate wano kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo kankugjeyo ate wano ate munnange nkutegeezeko wano omukulu Bobi Wine munnange era nga wali okuva munnange ate ku Sanyuka TV wali Ancut Award 2024 muganda wange Bobi Wine no omusajja ono omukulu Bobi Wine awangudde ekya Man of the Year wali era nga bolaba munange ekifaananyi ekyo okuva wali ku Sanyuka TV. Bobi Wine asinziddwa nti Bobi Wine yakyasinze okubeera nga atredinga ku mikutu egy'enjawulo YouTube kosate n'emikutu emirala ye mukulu Bobi Wine atredinga kye bayita okukamalako obumazi kakati nno wali munnange Sanyuka TV evuddeyo era wali neraga awangudde ekyo munnange ate mu option eyo eside eyo Man of the Year wali ate omukulu Bobi Wine era nga ku side yemu munnange ate nga bwe tuyingidde omwaka omupya munnange atutteko famire ye agitutteko ate eside eno nga bakiringakoko era nga bulaba akatambyako munnange abadde wali munnange ne muwala we omukulu kwesa ate n'oyo omutabani wali wonna era nga wolaba ate n'ekyo ekifaananyi ekikutte akati wali ku Instagram ye mukulu no Bobi Wine eside eyo munnange bwekiti munnange ate bwekitambudde ngenda kusaba subscribinga obeera nga tonaba video sobola ogimpira like ate n'okusharinga jika ntino wano nkuwa music and personalities ate mbeera bambi nga nkuweereza bampita Jaminati ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo news update endala bwekiti.